This must be Ecop on set. Atuwate motoka nga tebatuwerako n'amateeka. Jali anaape motoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli motoka tulyawo. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jali? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jipu, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo gyawansi. Sano zino sonde za Jali asobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jali. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Droghurt, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Yazijja mushauri nsoka. Ijaje kufumia nyama nga banaiba bali kumuke. Oli mutemu. Nafumuna naye kugenda leta eminga nzibunya. Chali! Tudeno! I went to British Columbia, I went to Zubedah, I went to Pennsylvania, I went to Boston and came back with $10. Ate mayitirivu gamususseeko. Ndowooza abaana owulidde beetonze. Olina kyogamba? Alina amagezi ategeere. Professor. We love you. We are proud of you. Kwani ngali mu oluviri lw'ekirevu kyo. Tewali obuzibu. Gweno munonye obutansasula naye banange olugwaleero siri omwangu. Njagala kubuuza. Omukyalo ku kyalo kyonna alina enkoko ezibika ezaffe zonna ziri ku mpiso za famire. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya. Shame manja ly'erinnya lyange. N'olwaleero ndi wano ewa Counsel Saudah nga tugenda kubeera nga tuyitamu leero ku mbeera ya nnamwandu baawafudde ddi lwagobebwa ewaka. Waliwo bannamwandu bangi be nnina keesi zaabwe wano nga baabagoba dda mu bintu. Kiki kyayinza okukola? Omukyala ava ddi ewaka? Shares ze zibeera ki ku bintu ebyo? Bwe bityo bwe tugenda okubeera nga tuyisaamu naye nga teweerabira nti programu zino ze tuteekayo zibeerako ne basponsors okuli aba Bubbles Beauty abasangibwa ku New Pioneer Mall bakola ku nsusu ate yerusa ali ku nakyo olususu baalutegeera nnyo tebeerusa kyekirungi ate nga ensusu baazitegeera bulungi nnyo ddala basangibwawo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 ate bo aba Lemfi gwali e UK ali e US oba ali e Canada bakusindikira sente ne ziddeeka nga bakusabye yadde 10 bw'okozesa koodi ya Zubedah bakusindikira cashback wa $3 singa obeera ng'osindise sente ezisukka mu $10. Ate bo aba Mimi's Glamour basuubuza obukaaya
kossa obwa retail sharia z'abaana ez'abakulu obw'obw'omu nnyumba n'obwabaami kossa n'abakyala bo basangibwa ku Sapolo Road osobola ogendawo n'oyitawo n'obeera ng'ate olabika bulungi nnyo kossa n'engoye zonna ennungi eziri elegant tops kossa ne office pants. Mandamanda Express Cargo bo bakugamba nti basangibwa Taki mu Cargo Village. Gwe omusuubuzi wenna ayagala okusuubula oba okutikka ebintu by'okubireeta eno beera ng'okozesa Mandamanda Express Cargo. Nisha Portraits ye omwana oyo asiiga nature buli bw'omuwagira oba n'ogulayo portrait yemu oba owagidde omwana wa Sickle Cells. Ebisiiga ebyo bw'okigula bagulamu eddagala ly'abaana babagulyamu flasks ezikuuma amazzi gaabwe nga gabuguma nga gookya n'okubeera nga bagula ebintu ebibazaamu omusaayi. So buli portrait emu bw'oti gy'ogula oba ojjanjabye omwana wa Sickle Cells. So bambi buli olaba akalanga ako akaliko mu makaspaasi portraits oba Nisha Portraits beera nga bambi tuwagira omwana oyo ayambe banne abalina Sickle Cells. Togula buguzi wabula obanga akoze charity. Atalantis Plasma Designs bo bookya enzigi madirisa pagolas na buli kimu ky'omanyi nti ennyumba sinzigale bagiggala. Kaakati nammwe abala balina obulango mu buleeti. Kaakati katuyingire emisango nange nabazina buli wiiki mbaayo n'ebyokuyiga ku misango. Olunaamala ngenda kufuuka lawyers. Nga somedde wano sijja genda ku LDC ngenda kimalira wano ompe certificate. Nabyo si bizibu nnyo tebitiisa. So tuline Counsel Saudah. Counsel tulina ku n'abakyala bangi soko babuuzeeko tulinako n'abaami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Saudah Nsereko, Managing Partner Nsereko Mukalazi and Company Advocates. Kwe abatali basiraamu mukama mulungi obudde bwonna mukama mulungi. So Counsel Saudah ebibuuzo byange bye nnina tulina omukyala gwe nali nnina omwaka guno yali agobebwa mu nnyumba baawe yafa. Bwe yamala okufa yalekawo omutabani nga mukulu nga omukyala ono si yamuzaala omutabani nga mukulu alina n'abaana naye omwami bwe yafa amaka omukyala bannazaala ne bamulamu ne bamugamba agafulume agende afumbirwe nga tewannayitawo na wiiki. Naye ng'ebyapa by'ennyumba zino ate y'abirina kyakubiri nga biri mu mannya ga mwami. Naye ng'omwami yabimukwasa ng'atandise okulwala n'amugamba ennyumba eno osobola ogipangisa balina flat nga balina ne bangalo. N'amugamba osobola okupangisa ennyumba eno n'ojjangamu ssente omalirize eki flat eyo abaana mwe bali mwosobola okubeera neki n'abaana kuba eno nfunda. Alina abaana abato. Alina abaana bana bonna bato naye bamufulumya mu nnyumba eno eriyo flat yali eweddeko wansi nazaalayo n'agiyingira n'ava mu kyalo flat n'agiyingira. Kati eno bangalo omutabani gwatazaala gwe yasangamu mu maka n'amugamba agiveemu baagala gipangisa bateekemu abapangisa. Kati kwe kugenda mu mateeka naye teyayambibwa. Yagenda wa? Yagenda awo ekajjansi ku poliisi n'abeerawo nga bamutambuza yali ali awo ne bajja ne bamugamba asooka aveewo bagenda kukolerawo olumbe. N'avaawo n'asooka n'afuluma bakole olumbe. Kati generali namwandu ayisibwa atya singa bbaawe aba amaze okufa era ayina kuvaawo nga bwe babagobawo oba ayina kubeerawo kuba babatera obbaga bagende bafumbirwe kati omusajja gw'abadde ali ayinawo awo agenzi. Maybe kantandike kujja bitandikira. Kambabuulire ani namwandu mu mateeka. Tulina obufumbo bwa mirundi 4 mu Uganda wano buli recognized. Obusooka waliwo kye tuyita customary marriage. Customary marriage bwe bufumbo bwaffe obwedda
abamu kyaggweranga mu kukyala abalala ne babanjula okwanjula okuli traditional kwe bagamba nti omwana waffe tumuwadde omwami n'omwami omwana waffe tumanyi omwana waffe alinaani kwe kuli traditional. Waliyo obufumbo obwaffe abasiraamu obwanneka ne bakuwoowa ne mugenda wali ne babawoowa omanye ebyaffe byangu ne badasiri kiba kiwedde. Ekyokusatu waliyo obufumbo bwa ddiisi bwe bayita obwa ddiisi omugenda wali ku URSB naawe bagiyita URSB ne babagatta. N'obwokuna bwebwo obwa church n'obwa URSB bufaanagana kubanga bwo buli monogamous bw'owasa omukazi omulala tokkirizibwa kugattako. Obwaffe obw'abasiraamu bukkiriza abakyala 4 buno obwaffe obw'ekinnansi obwa bulijjo bukkiriza abakazi bangi buno obwa customary kubanga nature y'obufumbo obwo okuva edda nedda bwali polygamous kwe kubeera n'abakyala abangi ab'enjawulo. So kati omuntu bw'akoma ku bwa customary bw'okola obwa customary kangeze n'oyanjula shamini tosobola kujja nkeera n'ontwala nze ate mu bwa church. Buno bw'osembyeyo okukola buba bufu obwange obwa church oba obwa ddiisi. Nze bwe bannyanjula bwe bajja okukuwasa tebalina kukubambaga obuli valid bwe buno nawo nange balina kunnyanjula naawe n'akirekaawo. Oba ayagala kwanjula abakazi bameka kikkirizibwa kye bayita polygamous. Obwaffe omusajja waddembe okwanjula obwanjuza abakazi bayagala mu mateeka. That is customary marriage. Obwabafe ab'abasiraamu bukoma ku bakazi 4. Buli polygamous naye bwo bukoma ku bakazi bameka? 4 kubanga Quran kyekola kyesomesa. Obwa ddiisi olina kuwasa mukazi omu. Bw'owasa omukazi asooka ng'omututte wa ddiisi oba nga mugenze mu church obwo bufaanagana toyongerako mukazi mulala oba omaze kasita oba okyali mu bufumbo n'oyo omukazi nga temufunye divorce waddembe okujja n'abulemesa tolina ddembe liwasa mukazi mulala yadde omwanjula. Obufumbo bwozzeemu okugendamu obw'okwanjula bubeera void buba tebuliiwo tebukkirizibwa mu mateeka. Era bwe baba babala mu kyabakyala bw'oyo omusajja babala oli yekka. We bampasa empeta mu church ne bankuba kaddaali nga tetunakola divorce n'agenda n'ayanjula omulala oli tebamubala nga mukyala we. So kati kino ekintu kituleetawa lwaki nkireese mu eyo context. Namwandu y'oyo afiiribbwako omwami. Omwami alina okubeera mu bufumbo. Of course waliyo n'obwa Hindu but since ffe katuli baddugavu context gye njogeramu si bangi ababucontracting obwa Hindu marriages. Si bwe bw'Abayindi. Bwe bw'Abayindi nabwo bukkirizibwa mu Uganda. Waliyo etteeka eribukkiriza. So kati tuconcentratinge ku buli obuna obumanyikiddwa wano mu Uganda. So omukyala ali eyo security ye esooka kufumbirwa nga tonnaba nakulowooza ku kuzaala baana. Kufumbirwa sooka ofumbirwe kubanga kyonna ky'otaayiza mbu katusooke tukole katusooke era kigenda kuddayo ku kiri. Ate ng'olumu muyinza okusooka okukola ate era ne babikugobamu ng'agamba mbu tetuli bafumbo. Ate kati bw'oba toli mufumbo ogenda kwenfoosinga ki? Tolina kyakwenfoosinga. Security y'omukyala yenna eva mu kubeera mu bufumbo. Si buno obufumbo bwa kawundo kakubye eddinisa bwe mutera okukola nti omukyala yafuna
weeyingizaawo n'obeerawo bulina kuba bufumbo nga bumanyikiddwa yemu ezo categories ennya. Simanyi situation ya mukyala gw'oyogeddeko. Unfortunately tebaamukuba mbaga naye abadde maama w'abaana Justine teyamwanjula kati bw'aba maama w'abaana era tebasobola mugoba wakaawo kubanga ate era ye guardian w'abaana abo. Wadde si mufumbo. Yes, yadde si mufumbo naye olw'okuba ye guardian w'abaana abo abato. Nsuubira bwe tuba twogera ku baana bali wansi wa myaka 18. Taata waabwe bw'afa guardian waabwe asooka abeera maama waabwe. Era oyo maama asobola okufuna letters of administration on behalf of abaana abato. Kubanga ye guardian waabwe akola ki? Asooka. N'olwekyo ekyomugoba ewaka kikyamu naye nga yadde singa yali mufumbo ate kyandibadde kimuwa age ennene. Kati wanaasigalawo ku lw'abaana bano. Singa bakulu singa taliiwo. Singa bakulu nabo ne beegatta mu mugobawo kyandibadde basobola mugobawo. Naye nsuubira nti bw'aba maama waabwe kiba kizibu okugoba maama wo okuggyako nga wakuzibwa bubi nnyo ekigenza ewala. Naye nga because tekikkirizibwa kugoba baana bato mu maka g'omusajja ng'afudde. Kati okugobawo maama waabwe kitegeeza nagobawo ki? Baana. Kubanga tasobola kuleka baana. Ate era nga yalinga mukuza waabwe essaawa eno. N'olwekyo ekyo kye bakola si kituufu. Si kituufu naye nga nze nkubiriza abakazi bambi mufumbirwe mukaka abasajja abo babawase. Ate abasajja bagaba babakaka simanyi abakazi kibagala kubakaka. Waakiri omuleka kubanga ebbanga lyosigala naye nga toli mufumbo ebizibu by'ogenda okufuna eyo mu budda ate bigenda kuba bingi n'okusinga bino by'otya nti oba omusajja agenda kundekawo oba agenda lowooza ndi muyaaye oba agenda lowooza so tubakake batuwase ye security waakiri bakyale ewammwe ate eno biro eyagala oyita balaga nti okukyala si bufumbo. Anti kakisinziira ku kyala ki? For example wano mu Buganda tewaliyo kwanjula okwo kw'amaanyi. Walinga kukyala ono akyaddewa banne wano kukyala wa banno baleese ebintu nga kiwedde. Oba onfuna kyenkugamba tebasobola bujjawo ng'obufumbo kubanga abantu abamu baprefaringa kufumbirwa in a customary manner. Yes. Okitegeera tulina different customs. Mu Buganda wano kiri different. Abanyankole bakitwala differently nabo balina babagaba ente effe wano tewiriiwo byagaba. Ne bw'ogenda n'ennyaanya zo n'obutungulu n'ogamba omuwala mumwagala nga omuzadde akugamba kwata omwana biwedde. Oba waliyo ebidongo oba tewaliyo ebyo tebyali edda. As long as the parents agreed. So buli custom erina different ways of customary marriage. Naye nga waliyo customary marriage certificates ze musobola okufuna. Yeziri. Yes, bwe baba bakwanjudde. Waliyo ezo certificate za Buganda. For example, zisobola okukola nga evidence. Then waliyo ne certificates endala forms ze mujjuza zo bazijjuliza ku district. Bwe mumala okukola obwo obufumbo bwammwe ne mugijjuza ne mugiregisteringa ku district. Lwaki mbagamba kino? Kubanga olumu evidence ya customary marriage oba naffe nneka olumu abamu tebabawa certificate. Evidence endala ebeera bantu. Kyono yaliwo n'ono yaliwo n'ono yaliwo. Disadvantage y'abantu bwe mutuuka okugenda mu kooti okuwa obujulizi omuntu waddembe ogamba baawa nze ŋŋende mulumirize. Ndeka tondetera bizibu nti yenze eyaleeta empalana mu makaago. You understand what I'm saying? Wankuba amasazi. Oba mukazi wo ndeka.
N'osigala bw'omu. Okutiisibwatiisibwa kuba kungi. Ebifaananyi ebyo biyinza okuyambako. Naye nga ekisinga obukulu you insist on mufube okulaba nga mufuna marriage certificate ezo. Yeah? Of course waliyo abantu abamu abataazifuna. It may be late or not late. Naye nga once you get married, making sure mufuna certificate eza customary gye ziri. Bazigaba ku district wali wa town clerk. Neza ate Anita Among teyali ya customary. Anita Among bamuwa customary. Customary marriage. Bamuwa certificate. Ndowooza mwabiwulira nga baregisteringa ku KCC yeyo customary gye bagiregisteringira. Bagiregisteringira ku gombolola. Yeah. N'ogifuna n'obeera nayo. So kati omusajja ne abasiraamu abaana abasiraamu baganye okubawoowa nti njagala binene ebiki biki. So asooka securinge ekitono nneko bakuwe marriage certificate yo ogikwate ogitwale wali ku Supreme bagiregistering. So bw'omala giregistering wali ku Supreme ogitwale wali ku URSB ebeere mu poto nti muli ki? Muri bafumbo. Awo olyoka osaba ebinene. Kati marriage certificate oyina waliwo ze ndaba abagole ze babaleetera ne basayininga n'omuwala omugole n'agenda nayo. Buli omu afunako kopi. Kati ebeera Supreme emaze ogiregisteringa. Simanyi naye kuba ndaba baleeta kitabo. Anti kati olumu baseeka bakolera eyo ne batazitwalayo. Ku Supreme. Naye kati gweyiyo olina ogikwata n'ogitwalayo ne bakola ki? Bwe babuwedde wano mumaliriza bugole kakuweddemu ogende ku Supreme. Bagiregistering. Wokka gy'osobola okugenda tewali walala. I think mu Uganda yeringa ye center ya registration of marriages. Ekibuli teri. Ekibuli nanti kati bo certificate zaabwe I think zo ziri particular tezifaananga za Supreme nazirabako tezifaanagana naye ndowooza n'ezaabwe bazitwala ku URSB ne baziregisteringa. Naye ezo ze batera okugaba mu mugina emizikiti emirala awo ng'abawala mbalaba nga ku Supreme ezisinga. So alina okugizaayo agitwale ku URSB bagikoonemu abeere ne certificate ye wano kyekyo ekyapa kyo eky'obufumbo. Olina okuba nakyo ekyapa. Bw'otaba nakyapa bajja kutawaanya. Abantu abamu balina marriage certificate ezo naye ne Supreme tezimanyi. Tezimanyi naye ekyandibadde kirungi. Of course si must nti zirina okuba registered naye bwe ziba registered kitegeeza eyo ne bwebula gy'oyina oddayo n'obagamba na registeringa ne bakolera photocopy. Kubanga waliwo nebafunye obutakkaanya omu ku mmwe n'agikwata oba agiyuze oba akole ki. Okitegeera kati oddayo eri gye wa registeringa n'obagamba na registeringa obufumbo bwange njagala kopi ya marriage certificate. Ne bwebeera ne photocopy ogitwala n'obagamba bansatifyingire ku certifyinga bakubako stamp eri original. Kati mu poto yaabwe balaba nga weeri nga bakusayiningirako obusayiningisi. Eyo it's as good as the original. So tulina okuba serious bwe tutyo n'ebintu ebyo. Mulina okubeera serious abakyala kuba kati ekisinga otunyigiriza nga ffe abakyala butamanya kiki kye tugenda kukola tuli banafu mu mitima. Katonda ekyo yakitutondera naye obunafu obwo buli bw'obeera omunafu ogenda kubeera munafu. Oyinza okulwana nga it's too late. Tuli bagayaavu to taking things for granted. Tusaasira nnyo abaami bano naye ate ye bw'afuna omulala ng'ayagala okufubutula abatakyalina busaasizi gy'oli oba onfuna kyentegeeza abatakyalina busaasizi gy'oli. Kati bwe mba nga tuli bafumba ate twagala okwawukana n'omwami wange kibeera kitya tukitwala tulina ennyumba oba tulina ennyumba emusafa gye twakakola kati kubula mpulira baga divorce mugabanira
wakati ya ennyumba tugikola tutya eno tugitemamu emirundi ekisinga bakuwa value of the property muyinza obutagitema muyinza okufuna value for example ya $5,000,000 omusajja n'agamba omanyi emifo ky'okutemamu ennyumba yange eno kankuwa $2,25,000 okole ki buli omu abatwala 25,000 oba gwe n'ogamba nti omusajja wange ennyumba y'abaana bange kankuwa $2,000,000 mmeka onviiri mbadde manyi nze bampaako 25 naye ye ne bamuwanga 5 kubanga aliyo n'abaana anti abaana kati si be bafumbo si be baawukana mwe abazadde mwe mwawukana omanyi tulina okuwaawula ebintu bibiri omuzadde omwana talina mugabo ku bintu bya muzadde ng'akyali mulamu tabirinaako mugabo omwana talina mugabo ku bintu bya muzadde nga mulamu era omuzadde asooka kufa ate bano abaana benda babesikali bazadde baabwe emigwe waliwo omwana gwe nalaba yakubye muzadde n'amugyamu amanyi ayagala ttaka lye kamuzeeyi vaawo tubeereko bye tuzimba wano nga liri ettaka lya muzeeyi waabwe balaba tafa abo abaana batemu butemu abaana batemu butemu naye nga truth is omwana talina mugabo ku bintu bya muzadde ng'akyali munamu you're only entitled when the parent dies previously around 2017 waliwo etteeka ly'ettaka eryayita agamba omuzadde nga tannatunda kintu maka alina okwebuuza ku mukyala we n'abaana ne bakyusa etteeka eryo around 2014 I think sijjukira bulungi 2012-2014 awo between that time etteeka eryo ne balijjawo oba 2010 I don't remember etteeka eryo we balijjaawo ng'abaana it is not required it is not a requirement omwana okuwa omuzadde consent okutunda ki the only consent that is required is the spouse okitegeera and spouse kitegeeza tuddayo wali ng'oli mufumbo at the end of that day spouse kitegeeza ki mufumbo tekitegeeza kawundo kakubye eddinisa side cheek so omukazi essaawa yonna bw'oba toli mufumbo omusajja ajja kutundira mu nju agende ate bw'oba toli mufumbo ng'oli kawundo kakubye eddinisa kakasa nti ettaka kw'oli kw'otudde liri mu mannya go n'omwami wo ono gw'oyita omwami wo nga liri mannya gaffe babiri liba liri mu mannya gammwe babiri kitegeeza kati mubanga joint owners tiryange naawe liryo kati tosobola kutunda kintu nga kunga nange kwendi kitegeeza neetaaga okusayiningako oba naawe weetaaga okukola ki okusayiningako oba tuli ffennaawo so bw'oba toli mufumbo nga buli obufumbo bwe twogeddeko kakasa nti woosula bwe muba wazimbe of course bino tetwogera ku bupangisa kubanga ekyobupangisa bakukolera ku nju ne bakulekamu bwe n'omanya engeri gy'onoosasulamu rent akulekera obulumi bwa landiro so odaba mufumbo na muntu ono kutaka mubaako babiri mubeerako making sure bobo especially abakazi abamu bambi bateekako ssente zaabwe toteeka ssente ku nnyumba ya musajja nga toyinaako linnya kata tasobola okungobamu toteeka nnyumba ssente yo kubanga egenda kuluma ng'akugobba ogambe nti nateekako ssente zange agambe nze kyekiraga nti waziteeka ku nze siri mu bbaawo endagaano yiino erinnya lyo liri ogenda kugamba mbunoki tewali so amagezi gakubanga oli ku kyapa olina okuba bwe kiba kyapa olina okubeerako erinnya bwe liba ndagaano erinnya libeereko bw'oba wazimba ennyumba buli karisiiti ndowooza n'akabulooka obe ng'okalina beera nako so awo takkirizibwa kungoba mu nju nemba ndi ku ttaka awo takkirizibwa kugoba mu nju
kubanga mubala joint owners abatalina bwakikola kati tebasobola kuteeseganya nani n'omukyala nti omwami singa abaako oyo omukyala nti nkukooye anti kati ekyo tukyogera luli mu kugoba naye wano we muba mwekooye n'ogamba munnaye nkukooye nange nkukooye kati tukoze tutabe tulina ababiri ng'ogamba ekisooka eno ennyumba twagizimba babiri nti nnyo nti kati tugitunde otwaleko kino nange ntwaleko kino ate ayagala kutunda agambe nti kati nze kankuwe ssente bwe ziti okiveemu okitegeera kati awo kiba kyangu okuteeseganya ate bwe tubanga ettaka twaligula nga liri mu mannya gaffe babiri nze ate nesitateekamu ssente mu kuzimba si kikulu oli n'azimba yekka ennyumba nzikirizibwa ogiyingira ogiyingirira ddala kasi kubanga ennyumba eri ku ttaka omanyi waliwo kye tuyita description of land land is the surface and buli kimu ekiri waggulu n'ekiri wansi w'ettaka eryo tekikoma ku ttaka bwe kiti ekiriko n'ekiri wansi waayo oba onfuna kyenkugamba mbu tosobola kugamba nti kati nsima wansi kati wansi oba osimayo ki ttaka liba lyani lyange ekiri wansi w'ettaka ffenna tetumanyi kiriyo bw'osangayo gold abeerawo of course ekya gold gavumenti esobola omutwala but abeerawo bw'osangayo kyonna ky'osangayo kikyo kubeera ndaba waliwo n'abagula amataka ne gavumenti ebasasula yes eby'omu bbanga nabyo bibeera bibyo kitegeeza kibyozimbi buli ebiri waggulu bibyo mpaka mu ggulu oyinza n'okusalawo n'ogamba nze ntunzeeko ebbanga waggulu wange ze zino ze tuyita condominium omanyi condominium nzimanyi kati golowooza batunda batya mu bbanga oli azimba ekizimbe kya floors nga 10 nga mulimu amayumba ganjawulo naye nga buli nannyini nnyumba eyo alina obwannannyini kati obwannannyini buvaawo nga tali ku ttaka wansi ettaka lisigala lyani ettaka liba lya mwenna nga bwe muliko nga bwe muliko kondominium ekyapa kyo oba n'ekyapa kyo kano kangeze bw'ebeera eno nnyumba nga mba nfunye n'ekyapa kino kye tuyita condominium property buli omu abaayeko n'ekyapa then ne musharinga common areas nga compound swimming pool bweba bweri playground parking awo mwenna it is part of your property ebeera joint so kati ekyenkugambye description ettaka kyekiri ku surface ebiri waggulu n'ebiri wansi ekitegeera so kati tosobola kuŋŋamba mbu ettaka lyono ate ekizimbe kyono biba tebikwatagana mu mateeka naye mu bigambo musobola byogera ng'abantu ba bulijjo amateeka tetugamanyi ng'abantu ba bulijjo osobagategeera mpolampola abantu ba bulijjo osobola byogera bwotyo naye si bwe biri mu mateeka tulina incident gye wali oyogerako juzi yenjagala oddiremu abalabi bange waneeno mukyala ali mu maka ali mu nnyumba nzimbe alimu n'abaana be nga babiri naye mu maka muno omukyala alina abaana abalala be yamusanga nabo naye abaana bano basobola okuba nga baakula tebabeerawo omwami afudde bagaba ebintu bwe baba bagaba ebintu mu shariya bagaba ebintu by'omugenzi so batandikira ku mpale buli kimu ne bagenda abadde n'essaawa bagiwoono buli kati ennyumba eno yokka gy'alesseemu ayinamu omukyalo omu gw'abadde naye ow'ewaka naye ayinayo abaana be yajja azaala emabbali abaana bano ennyumba eno bagigabana batya bonna lumu ne maama ono abaddewo maybe kankugamba amateeka ga sharia tegali exclusive ku mateeka gaffe wano amateeka ga sharia tugakozesa nga tegakontana na constitution nateeka erifuga Uganda yonna semateeka ye constitution
mu ssemateeka eno eyogera ku right to equality. Equality yeyogerako nti muyina obwenkanya wakati n'omusajja omukazi n'omusajja 5-5 bakulabanga kyekimu. Muyina right to property. Waliyo amateeka g'abaana. Waliyo kwegamba ag'amateeka bw'ogatunuulira gasupersedinga sharia kyeyogera. Tosobola kugoba mukazi mu maka. Anti baba bagenda kugaba bintu bya mugenzi. Kubanga etteeka lya Succession Act yefuga okugaba ebintu. Bano abantu bakkiriza nti no baagala kugaba bintu mu sharia. Tokimanyi Counsel? Nkimanyi naye jjukira amateeka ga sharia tegali exclusive. Ga applyingibwa abo abaagala okuga applyinga. It is not a must. It is a must. It is not. Buli afa olumala oziika babeera waawo ne babigaba. Kati kiva ku imaaniyo nga ggwe. N'ogamba twagala bintu bigaba mu sharia naye nze ng'omuntu ogamba nedda. Saagala babigabe mu sharia, njagala babigabe nga etteeka ly'obusika bwe ligamba. And it is your right. Kubanga tewali mateeka mu Uganda gagamba nti no sharia is a must. Okugaba ebintu mu sharia is a must. There is no law. Okujjako ng'oli mu kiraamo kye bwe yali alaama yagamba ebintu byange mubigabe mu sharia. Naye ate ne bw'aba yakikola bw'atyo bwe kiba kinyigiriza for example abantu abali mu maka. Kino ag'amaka bagayita matrimonial property. Matrimonial property kyekifo abafumbo kye bakkiriziganyizza ti ge maka gaffe mwe tugenda okukuliza abaana. Bw'okola ekiraamu nga kigoba mukazi n'abaana mu maka, eyo paati y'ekiraamu tebagikkiriza mu mateeka. Era kooti zisazeewo emirundi egisinga mu family division awo etteeka eritaketaringira abaana bali below 18 ne nnamwandu. Ekiraamo ekitaketaringira abaana na nnamwandu tekiri valid. Si kituufu. Okitegeera amateeka tebagenda kyenforcinga mu mateeka. Oba tuli ffennaawo. Kitegeera. Kubanga kijjako bano abaana. Kuba waliwo abakola ebiraamo n'obusungu. Obusungu busobola okubeerawo. Naye busungu kyenkana ki? Abaana bwe baba below 18 tolina busungu bw'ofuna ku mwana ali wansi wa myaka 18 kutuuka kumujja mu maka gaasulamu. Nti y'anaamanya gy'anaabeera. Anti maama ayinza okuba yaleetedde onakola ekiraamo bwe kityo mukazi. It does not matter. Bali abaana babo. Kyova olaba mu parenting. Omanyi ebintu bino byonna bigendera wamu amaka parenting n'ebigendera. Mwewalanga nnyo okugatta ebizibu byammwe ng'abafumbo. Ne mubiteekamu abaana. Kubanga mmwe omuntu ayinza okuba nga he's a bad husband but a very good father. Omuntu ayinza okuba nga she's a bad wife but a very good mother. Ng'amanyi okunataringa abaana be, amanyi kirungi kye balina okukola naye nga kuggwe takutulugunyiza bitooke byebigwa. Ng'omulojja ogamba omukazi oyo lumbe lwa kirago. But she's a very good mother to the children. Okitegeera. So muyina okubyawula. Tebiina we bikwataganira. Omukwano gwe tulina ku basajja baffe si gwe mukwano gwe tulina ku baana be tuzaala. That is two different things. Okitegeera. So in most cases obusungu tolina bw'ojja ku mwana ali wansi wa myaka 18 aba yakoze eki. Kitegeeza naawe tokoze kisoboka kulaba nga omukuza bulungi ng'omuzadde. Bw'aba asobola okukunyiiza n'ogamba bwe nfa ng'omwana oyo tabeeranga mu nnyumba
oba muzadde muzibu okitegeera anyway bottom line is tosobola kugoba mwana ali below 18 ne maama we mu nnyumba omwami bw'afumba alese ennyumba emu nga mulimu omukyala ono yaba nannyini nnyumba taba nannyini nnyumba passe naye yagibeeramu in trust for all the others mpaka ddi mpaka abaana bwe balikula bakula ku myaka emeka 18 abaana bano bwe bakula tukkirizibwa ffe abaana abalala okujja tuteese oguddaku yes kati bwe bamala ne baweza 18 kati awo mujja kukkirizibwa okujja muteese nti kaakati tukoze tutya enju eno naye ate era si byagobamu byakuteesa kubanga bw'aba akyagibeeramu tolina bw'ogimugobamu abaana bakuze be babadde bamubeezaawo kati ye mukyala kati tusobola mugamba nti abaana bakuze tutunde buli omu afune share kati ye mukyala yabeerewa bwe wali ofumbirwa wafumbirwa n'abaana wamanya nti onoozaala oba toozaale singa tewazaala kyogamba kikuggyako kuba mukyala kati omukyala atazaddeemu era atazaddeemu era naye asigalawo kubanga mufumbo amateeka gamukkiriza okubeera tokkirizibwa kugoba nnamwandu n'abaana bali below 18 mu maka namwandu oba alina abaana batalina abaana kasita aba mufumbo ate nga ne priority by the way yofuna letters of administration egenda wa namwandu era tebasobola kuwa letters of administration nga namwandu taliiko emirundi egisinga letters of administration zezina ebbaluwa ezibayamba okugaba ebintu tosobola kugaba bintu bya mufu okujjako ng'olina ebbaluwa okuva wa administrator general ne mu kkooti ezikukkiriza okubigaba namwandu nga balina gundi nnene balina naye ate nga babatulugunya nnyo babadde tebamanyi mateeka anti kati abantu abamu tebamanyi rights zaabwe by the way the biggest problem gye tulina abantu tebamanyi rights zaabwe nga bo abalala batuula ku rights zaabwe abalala tebamanyi ku engeri gyazifunamu ekitegeera kyekyengambye nti omukazi bw'omanya waafiyo manya nti naye omusajja ono ngenda kubeera naye kyekisooka tusooke kuba bafumbo watali kyonna kyakuteesa omusajja bw'aba akwagala waaki abeera takuwasa waaki olinda mumaze mu bufumbo myaka 4 nga tetolina bufumbo nti kati baakola kimbu tewali kati tuwadde tukyakulaakulana sajja nga tusooke myaka 4 mukulaakulana ki tiwaba betulebe bakubye embaga nga bali mu myaka 4 naye bameka ku percentage y'ekikumi nga 10 ziwera n'okuwera ziringa 3-4 ate nga emirundi egisinga abaana be banyigiriza bataata bano nti maama waffe mukole ki muwase nga bamaze okubitegeera bamanya maama nno yandiva wano nga talina kaalina yandiva wano bajja mufubutula wano agamba taata olina okuwasa maama naye mbu taata yavudde eri n'agamba awase maama myaka 4 they never do it unfortunately abasajja abasinga bali very selfish they look at themselves ffe bamaama on the other hand twetunuulira abaami baffe n'abaana baffe but omusajja ebimuwugula bitono ayinza okufuna omukazi omulala neyeerabira nti gwe yakwagala nako n'abaana balikola ebyabwe ebyange byenina kitange yabimpa ne fiizi n'olaba abantu beegoba n'abasajja lwa fiizi kubanga tewaliiwo consensus in the first place okitegeera bw'oba oli wakuzaalire tozaala baana ba accident omanyi ffe abakyala gino emibiri gyaffe ffe abagifuga gw'ofuga ddi lw'ozaala omwana gw'ofuna ddi lw'ofuna olubuto gwani gw'oyagala okubeera naye tubeere n'ago amaanyi agagamba sigenda
okuzaalira musajja ono omwana nga tannampasa kubanga tiketi ye esooka bufumbo ekyo kyekyapa kyo. Tulina abasajja na saidi y'emu. Nina omusajja gwe mmanyaawo yali bakola nnika n'omukyala naye omukyala ng'amusingako ku kasente kati ng'omwami ye yayingira mu maka yamovinga in nayingira naye nga naye akola so naye yasanga omukazi already ali established nga yina ennyumba naye nayingira mu bizinesi y'omukazi ne batandika okukola ki wamu. Omukazi yamusanga tannazaala naye ng'omukazi ali mu late 40s waggulu eyo ne bagenda ne bakola IVF n'azaala abalongo 2 awo ku case clinic. Bw'amala okuzaala omukyala addamu okufuna olubuto olwokubiri Mungu amujjulula. Naye ng'omusajja ono yabadde ne mukazi we nga balwaninga bizinesi ze mu tawuni n'ennyumba ng'abeerayo waka. Bwe yafa maama w'omukyala n'atumya abazzukulu mbuki agenda kubeera nabo. Omusajja n'abawaayo ne basooka kati bano abato kuba yafa azaala be yafa azadde nga obviously omusajja alina okukola ki okubawaayo be yasooka okuwaayo olunaku nga omanya basaba batuziikirawo mu kuziikirawo ennaku yonna ekyali awo bamugambye haji abaana batuwe tusobole obbafiidinga. Obviously ng'omusajja wenna obakola ki obawaayo azze ewaka alabirire bali ababiri abasooka kuba ne bano baali balongeera adda ewaka nga bamukubira mugamba bagenda ebintu babigaba mu shariya. Musajja ne bamufulumya. Oyo musajja tamanyi kyayagala naye. Ennyumba ne bagitwala. Kati n'oyo musajja tamanyi kyayagala. Ne bizinesi era be bazirimu bazitwala yabivaamu. Kati kankubuulireko nga bw'olaba bwe kyapulayinga ku mukazi ne ku musajja bwe kyapulayinga. Ne ku musajja bwe kyapulayinga. Okitegedde kyegamba. Nga bw'olaba bwe kyapulayinga ku mukazi. Kyova olaba abakazi abamu bambi abafumbirwa Semwandu takkirizibwa kufulumwa nnyumba. Ng'omufulumyawo. Semwandu alina obbaamu mu maka afumbe. Of course. Makage. Makage. Nga naawe bw'ogenda mu g'omusajja. Kuba ate bambi yalina ne marriage certificate. Makage. Era yakola nsobi. Omanyi ate abasajja olumu banyigirizibwa. Shariya lo yajjaawo. Ne bagira musima mama w'omuwala ayinako sheya. Simanya ne gundi ayinako sheya biki. Mu mateeka ga sharia bayinako sheya. But omusajja yakkiriza bagabe mu sharia bintu. Because ne sheya y'omuntu mu sharia. Mama tayinako 8th. Is it 8th? I don't remember very well. But it's around 8th. Oshitegeera. Kati 8th yekutwaza ebintu byonna. Nekutwaza amaka ne business. Nekutwaza amaka ne business. N'abaana. Ate nabyo birina emitendera nti maama bw'aba afudde alina abaana omuzadde alinako bwekiti bw'aba alina omusajja omuzadde sheya egenda ekendeera kubanga n'obusiraamu bukimanyi nti no priority eri ku baana bano omufumbo namwandu ne ssemwandu n'abaana they get more share than bali abalala. So semwandu era ino sigala maka. Of course yalina okugasigalamu era yalina okulabirira abaana kuba yi business gy'abadde akola. Kati asobola okudda mu mateeka kuba oyise ebbanga ddene akyasobola okudda mu mateeka era akyasobola. It's not too late. Kubanga w'omanyira rights zo woozibakira. Teeka terivunda. Terivunda. No, ozanna abakazi adde tebamanyi nti bokka be bayineeyo. Era omukazi ali eyo bw'owasa omusajja n'omuteeka mu makaago kimanye naye alina feeti y'emu nga omukazi gwe bawasiza ne baleeta mu maka. Kasita mugenda ne babakube ng'omuleeta mu muwasa ate tupapa obbawoowa. Kati kimanye nti nno omusajja asobola okulemera mu makaago. Amateeka gamulemezaamu. Gamulemezaako. Ate nga mu Uganda wano tetunnafuna prenup. Prenup ozimanyi? Abazungu balina prenuptial agreements. Endagaano ze mukola nga temunnafumbirwa. Tibyonfumbiddwa ng'onsanze nabyo. Si bibyo. Wano mu Uganda tekinnatuuka bulungi.
tebannazi recognizing those agreements. Yeah. Tukyali kweri enkola enkadde. Okitegeera. Tujja buzi nkwagadde tugende batukukuba empeta. So bwenfa nga nawasa omusajja ebintu byange omusajja yabisigalamu n'abaana ate bye mbasa amuteekamu nga temutaliimu mannya geeru nabyo abiinako rights katugeze nguzeeyo akayumba eyo ka apartment kange naye ekyenjagala ebyapa mbitadde awo kale nsaba kubuuzayo Shamim bino byogamba nti nno omusajja oguzeeyo ebintu bwe byomala okufa bikuyamba ki bwe baba abaana bonna b'oyo omusajja babe lwaki tebakola abantu tebakola ebiraamo batya anti ekiraamo bwekikola ofa mangu okufa kuteeka ate tewali ayita kufa papasi y'ekiraamo kino ekuyamba abantu abasigaddewo obutamenyeka bamanyi kiki ekyokukola lwaki abantu tebayigiriza okukola ebiraamo anti abakazi bagula ebintu mu nkukutu nga batya abasajja baabwe ebyenkukutu ebyo bikole mu kiraamo kubanga si bakazi bokka n'abasajja ebintu byokola mu nkukutu oba obikoledde batwazi obeerayo ne Shamim n'ogamba Shamim nyinayo ku apartment kange gundi ng'omanyi mbu nno Shamim mukwano gwo ekibaawo Shamim bwenfa nga nze ndi mukwano gwo abantu bazibu bakyuka agamba after all tewali akimanyi kyakola ng'asirika family tekimanyi abaana tebakimanyi omusajja takimanyi abeewaabwe tebakimanyi kubanga yali atya okugamba abeewaabwe bajja kugamba omusajja ate ogamba omusajja ayinza bitunda kyokola byokoleredde byonna amaanyi go ono gwogambyeko nze ndabye incidences nyingi oli n'asirikira ebintu by'omufu ne bibanga ebitabangayo bano be tuyita mikwano gyaffe kyoyo mukwano gwange tasobola kundyamu lukwe mwana gwe asobola okululukulyamu n'alitwala ettaka n'alitwala n'alisirikirira nga yadde liri mu mannya n'alizimbako n'alituulako n'alikulupya mpaka bw'alikyusa n'amannya n'ateeka mu mannya ge bw'alitwala tuba tukyalina kyommukolera kyolina ate era naawe tomanyi nti gyeriri abaana tebamanyi gyeriri omwami tamanyi nti gyeriri ate abaana singa bafune ekyapa ewalala nga taata endagaano nga yawaako ggwe nange najja nampaako ku kyapa kyekimu nkundagaano bw'aba yagabako ekiraamo ekiraamo waliwo abatera nalabako jjajja gyange ekiraamo yakiwa abantu 4 nga bonna tebeemanyi ekyo kiryoka kuba nagenda olaba kufaakwe nga buli omu abantu ab'enjawulo naye nga baleeta ekiraamo nga kyonna kifaanagana kitegeeza yeyakikola na distributing copies ekimu distributing sa copies ezo gamba nti gundi ayinza kujjawo dawutu yonna nti ono omuntu teyakola kiraamo 1 then 2 okwefuula waliyo abantu abasirikira ebiraamo by'abafu n'afa nakyo n'asirika n'agamba be bamanyi oba oyinza okuba ne gwe wakiteresa bw'aba omu naye nga yafa oba nga yeerabira abantu balwala amnesia nga bakoze oba nga takyajjukira nga bamuwa n'ekiraamo abaana osanga ne bakisangayo abaana be n'agamba oba bino byani ne bakanyuga bukanyuzi bo okitegeera kati singa kiraamo kirefunika nga omu kuba famire yabba ettaka ly'abamulekwa basobola oddimujjako nga bakozesa ekiraamo ekyo wadde ne bwaba yalikyusa bw'aba tannalitunda mu bantu banjawulo ng'akyaliriko alisulako basobola okijjayo oddifuna basobola kuba abamubbi aba naye yalikyusa atya nga tafunye letters of administration anti kati waliwo kati nga oli sister wange nga buli kimu ekyange nkikuwadde olumu waliwo abantu waliwo incident gye nnina wano eno kati kitwale nti nno nze ndi mugandawo n'onguza nenkugulako ettaka nenkola endagaano
bwe nkola endagaano ne mpaako brother omulala ne mugamba nguze ku Saudah ettaka n'endagaano yange yeeno singa alibanga yeefudde oba Mungu anzijuludde oba nga nfudde muguzeeko ettaka ne mmumalayo ettaka aliwanga abaana bange bwe nfa n'olibba anti kati ate brother gwe nagambako n'ati okugamba ate endagaano n'agiteekawo endagaano nga weeri n'abaana nga bagirinako baana bakyali bato naye nga waliwo n'abafamire abalala bagirinako abaana bwe bakula ne bajja ne bakugamba senga tusaba ku ttaka nobaga siriina basobola omusuwenga ne bali mujjako basobodde mujjako naye waba wayisewo emyaka emeka anti abaana baali bato omanyi omwana bw'aba mayina tebamubalira nti omusango waliwo kye tuyita limitation period naye eyo limitation period omwana bw'aba akyali muto tebagibala osooka kutandika kukula ng'oli above 18 n'ogamba kati ntegedde njagala byange because below 18 toyina bw'osuwinga toyina bw'okola ki bw'oba oli wakusuwinga olina kuyita mu muntu kati solution ebeera bw'okula nga you start to pursue your things kuba babbira ddala abantu babbira ddala ebintu byabamulekwa it's not too late waba alibeeramu asobola ogimugjamu obudde tebunnayita okubba ebintu byabamulekwa kibi of course simanyi lwaki abantu bakyemanyiizizza babira ddala abantu nga mukulu naye nga mubbi of course bannange ekintu ekyo si kirungi naye nga kati sofa abantu bagenda tegeera amateeka kuba wano nze nayagala oyamba abantu bategeera rights zaabwe baleme na kutya amateeka abantu bati ogenda mu kkooti ate nno batira bwereere bw'awulira nti omusango tugutwale mu kkooti nagaleka nze siina gagenda era bakikola nnyo naye jjukira buli bwoti ogenda mu kkooti tolina gw'onenya oba oweddeyo tolina bw'ogamba kale oyo yampalapalanya simanya okaayana ki genda mu kooti egambe nti kituufu yakupalapalanya ate waliyo emisango egimu kwegamba abantu gye baloopa ku poliisi ng'ate si gya poliisi nga gyaki nga gya kooti genda wali mu kooti esalewo kati ogambye omukyala oli gwe bagoba mu nju yagenda ku poliisi kati bamuguleko oli musango ki olina genda straight mu kooti agende mu kooti kale yes olumu process za kooti zitwala obudde naye ate buli bw'omala obudde ng'ate era tozitutteeyo era naawe oba omaze ki so balina kuba bagumiikiriza na kooti bagende mu kooti ebasalirewo in most cases ebawa orders ezo ate ekirungi kya family court terwawo emisango gya family tegirwawo girina priority nga bw'olaba egya criminal gye basooka okuwuliriza gyo tegifuna vacation egy'abaana n'egya criminal tegifuna vacation bino bye tubeera mu olumu tabaawo but in most cases they handle them expeditiously kubanga amateeka bwe gagamba so kali akantu tulina obuzibu ne balooyazi abamu nti abantu twesiga balooya baffe n'omukwasa ebyapa byo n'omukwasa ekiraamo kyo n'omugamba binterekere wembanga nfudde nkwesize nga looya balooya bamanyi obbawa enguzi ani agibawa kati olaba waliwo abaana famire nga looya wa taata waabwe bamuyitamu bano bakyala ba abalala omusajja alina abakazi 4 omukazi omu n'ayita mu looya wa famire owa muzeeyi okulaba nti bano abaana abalala tebafuna bya bugagga ate looya sente n'agirya n'atandika okufutyanka bano abalala ng'ekiraamo kyali kigamba ki ng'ekiraamo kyesoma bulungi naye ng'ekiraamo abaana abalala bakirinako kisoma bulungi naye nga looya ate ekiki kirimu amaki anti kati mugenda n'ekyo abangi kye bayina kubanga sirowooza nti omuntu asobola okukola wano ekiraamo n'andekera kopiizi ze zonna alina ozigabako talina kwesiga looya omuntu omu tasobola kumala nsonga kati ki ekinaakakasa mu butuufu nti ekiraamo kino abantu kyaliwo
kuba nnoonya Counsel omuntu yeesigaani twandyesize balooya naye ani gwe tuyinza okwesiga kyemwerabira balooya nabo bantu nga tebanaba kufuuka looya baali ki bantu kati bamanya ddi nti balina kuba balooya nga bamaze kukola ki kusoma bitabo which naawe jjo byosobola okusoma yadde kati toli n'obisoma n'ofuuka naye nga obadde luli ki Shamim the journalist you can also be Shamim the lawyer you can be Shamim the engineer so first you're human being okitegeera abantu si bakwesigwa abantu beefuula essaawa yonna okitegeera mukkiriziganya n'omuntu kino n'akola kiri ekirala kati in most cases what you do ekiraamo kino bw'oba okikoze kiweeka abantu abalala beweesiga nga 3-4 ate ne bwali bw'oba okola ekiraamo insist ti kino ekiraamo nkiwaddeko abantu abalala 4 oyina okiwandiikamu wali okiwandiikemu kyekyo era kati looya ffe tukuyambako okusengeka ekiraamo kino for example naye naawe oyinza okugamba ekiraamo omuli omugamba looya njagala otandikemu kino ekintu ekiraamo kino kiwaddeko abalala 4 era bwe bijja nga waliwo ekitankana ne kino ekitankana kiba kifu ekitankana kiba kifu kakati awo tulaba anaakitankanya kizibu ate mu making sure buli page omusayiningako buli page amaliriza ng'asayiningako buli kubanga kyekiraga nti ebiri ku page eno ye yakola ki yebyogera omuntu tasobola bikyusa okay so kati kali akantu tewakamalirizayo abakazi abagula ebintu mu nkukutu yes abakazi abagula ebintu mu nkukutu n'abaami kyekimu kiba kirungi obikola nga bwe mulowooza gw'oyinza okwekengera omuntu gw'osula naye naye ate gw'otasula naye waki omwesiga ng'ate gw'osula naye omwekengera bw'oba weekengera gw'osula naye waki tomuleka omuntu omulaze ebintu bye ebisinga ekyama naye omwekengera nti agenda kubba abakazi bakyuka n'abasajja bakyuka abakazi bakyuka ne babba abasajja n'abasajja bakyuka ne babba abakazi incidences nyingi for example naddala abakazi abakozi abaagala abaana abatoototo omwana ajja kuwasa mukazi ono ng'amubaze A to Z okitegeera but what do you do as a person gwe babaze naawe laba omuntu gw'oli naye mukozi kyenkana ki wallahi ekikufumbiza omuntu atali mukozi kiki naddala kale ffe abakazi kanjogerere ffe abakazi bwe tuwasa bw'oba okyuzinga omusajja nga mukozi nga mulina ebirooto byebimu sigambye mugagga nga mukozi okola kirala ffenna tumwagala naye omukozi asobola okukiipinga muba mutambulira wamu ekijjawo obwesigwa mu bufumbo emirundi egisinga abasajja bano okufuna abakazi balala bannaye ekyo nkyogera nga emirundi egisinga omukazi kasita awulira nti bangasseeko oba omusajja ayinayo gwakwana ng'obwesigwa kyasooka okukola agamba nze kankoleyo ebintu byange ebiki ebyange nga nze yeetegekera ki nkuba lweritonnya afune we yakola ki weyeggama naye kale bw'oba okikoze ng'okoze ebyenkukutu ne bw'otagambako mukyala woono gambako abantu nga bawera toweesiga muntu omu abaana bwe baba bakuze yogera n'abaana bo
yadde abaana bo balina olugambo bajja gamba nnyina oba oyagala oba toyagala oba abaana basera na nnyina emirundi ekisinga ebyabamaama baabwe tebabyogera naye ebyataata balina obyogera nti abaala baalya maama olukwe ebyo byo babyogera but it is not bad to talk to them about it ekirala musobola okukkiriziganya n'oba musazeewo kiteeka mu buwandiike n'ogamba nti waliwo byenkoze nga byaffe babiri waliwo byenkoze nga byange nga tebikwatako ne mukiteeka muki mu buwandiike kino ne kino nkigula naye tekikwatako ne bw'oba okirabe kibuusa amaaso go that is also another solution omukazi bw'aba ategeera tajja kuwalamba yatebakitadde mu ndagaano alina byangobyeko era omukazi emirundi ekisinza ajja kukola entondo agamba omusajja nziwulira nze nga zitandise n'ettambi ogamba otya nti ebimu sibitunula naye alejjukira bw'anaabikukweka ate kiri wasi than okugamba oba ontegedde kyegamba kati gweoprefaringa ki kukugamba tobitunulako oba kubikukweka wembitegeera butegeezi nti addeyo ne kalina nga saagitegeera ate aba mutemu nnyo okiraba kati ekintu ky'okukweka bwe buzibu bwakyo kale aŋŋambe nti obitunulako naye abaana bo babitunuleko omuntu kumanya nti olina ekintu okitegeera gwe imagine nga olina kalina wali omusajja takimanyangako nti ogiyina ng'ayinza n'okuba naye apangisaako lwali kimanyi olowooza aliddamu okwesiga abakulanga sitaani era omusajja ekyo eminene nnyo kyagenda okukola agenda kukola ekiraamo agamba oyo omukazi talina ku kino talina kino takirinako mu bakazi abatemu yonnamba ebintu ebisinga mu bufumbo abantu emirundi egisinga kale media marriages I've seen abantu baba beebalirako twebalirako naye omuntu ayinza okukola akantu nga katono ke kaleeta omuntu okukuta okitegeera obwesigwa ekibutwala kintu kitono kati kufa abakazi olumu buba bwenzi olulala security y'omukazi ono buli bweba tampered with kyekimuleetera okukuta kati abasajja ne bwoba owasizza omukazi omulala mukyala wo ono muwe comfort nti wooli okumatira kuyinza obutabaawo naye mulage nti ne bwanyiiga atya wooli buli bw'onoomulaga that comfort ajja kumala agume of course okuguma tekutandikirawo kuyinza n'okujja mu myaka 3 4 5 and let them hear bino ebintu by'omukola ebyo abiwulire kuva mu kamwako bw'abiwulira ku muntu wa kusatu anti bw'oba okangeza oyagala kuwasa mukazi wa kubiri gwaba jjo kyogere ekikubewo si mikwano gyo kuyita eri nga bagenda waayi tugenda ku mukolo bakugambye nti tinno olaba ebifaananyi bya bbaawo kazi wuuyo mumpi ogamba nsula na kkoni wano addozi omwetegekedde ogakati abasajja omukazi kyali kusonyiwa ng'akiwulidde mwantu walala naye wano ofuna engeri gy'omulimbalimba anti munnange oba omulimba nafunisa akawala olubuto kati ne bankako okumpasa bagenda kunsiba gw'omanyi but you need to find a way kenyini n'okyeyabiza kubanga omukazi ekisinga omuluma I think okay nze for me is kuwulira kintu mu lugambo nga gwe tosobodde kiŋŋamba waki bw'oba kyobadde oyagala waki oba olowooza kituufu waki obadde tukiŋŋamba era nze kasita nkiwulira mu lugambo sikusonyiwa waki mba nkusonyiwa obusungu obuba butandise paka anti kubanga tosobodde kiŋŋamba kiŋŋambe ofune ebigambo by'oŋŋamba ebikinzikirizisa ntuule kuba abakazi bakkiriza nno namangu omanyi third party information wejja ogimanyi bateekamu obuloosa ne bateekamu royiko ne bateekamu ennyaanya n'obutungulu
ne baspicinga bulungi ne bakikola bwe bati ng'omuntu gwe bakigambye ne bw'oli mugamba bigambo tali kusonyiwa kubanga kali akaloosa ke baba bataddemu kaba kakambwe nga tokyayinza kasaabulula naye wano jja n'omugamba munnaaye bw'onooba wasa myezi nga 6 otandikirawo okitegeera ono olina omukazi ono asooka kirungi nnyo muwa comfort kati kwe kujjawo biri binkola ekintu ng'omusajja takola ki tamanyi oba naawe omusajja noono omukazi olina omugamba kati munnaaye kati nkola kino of course ebimu tojja bimugamba ng'okuzimbira mujjawe tolina bw'omugamba kati ngenda kuzimbira mujjawe kalina yetennaggwa naye ebyo baate kati okoze akajanja kati tubadde mutwala out kati mbadde ebyo kati ebyo tobimuleka alabe birabe of course noono gw'ofunye olina omukomako wawa alina okukoma okumanyiira oli abakazi abamu bakajanja bajja kwetimba ku social media bakolewe bwavuma n'okuvuma bw'ateekayo ebisongovu alumyani naye emirundi esingaoyenza omugole naye okimanyi in most cases abo tebasigala mu bufumbo kubanga omanyi lwaki tebasigalamu buli bw'otulugunya oli omukazi ng'atulugunya musajja omusajja nga yeetamu agamba naye bannaye kyo kikyo ye naleeta kiki kino in the end agamba bwe kankubuulire tukireke so okuba bw'oba osazeewo okuyingirira amaka ga muntu beera mukakamu obeere n'empisa so kirungi nnyo okubanga omuntu omanya amateeka kikuyambako okumanya rights zo nekikuyambako n'obutoogera nnyo n'obeera ng'okolera mu actions so abantu ku internet mwogera nnyo okusinga okukola mulina abantu bemulaya mubbi biki naye ng'ali mu mateeka kati nasalawo ne ng'aka ndeetenga Counsel buli watuwaayo obudde mu wiiki tumanye biki bannamwandu babafulumya mu mayumba nga temumanyi leero twakutte mbadde ekyabassemwandu ate nakyo sikimanyi naye bambi waliwo bassemwandu bendaba nga bali azaamanyiziddwa naye kirungi leero eyo baba kwebali abasajja nabo bategedde rights zaabwe ng'abasajja tulina abakyala nga tumaliriza Counsel be bawasa nika naye nga baseeka babawooye badaswiri tewali marriage certificate naye ne babawoowa oba waliwo muganda omulenzi n'amuwaayo oba waliwo taata n'amuwaayo ne bawaayo n'amahari naye marriage certificate eno nga teriiwo naye nga mu busiraamu baba bakoze eki baba bakuwooye omukyalo ono singa enkyaba afulumizibwa atalina na marriage certificate sinakindi seeke yabaga tayinza okuba yali mukwano gwa musajja nga ye yamuleeta nga takyayinza kuba mujulizi emirundi egisinga abasajja be baleeta baseeka akola atya kaakati ekyo kyenasoose wali ne mbagamba importance ya marriage certificate kubanga okuleeta abajulizi kigenda kubeera kizibu abajulizi beefuula essaawa yonna bannaye abajulizi beefuula kati nze mbadde nteesa kyenteesa bwe muba mwakava mu bugoloobu mugende wali mugule marriage certificate ku Supreme mugisayininge kubanga mukyeyagala mukyalimu obugole mukyalimukwano gukyaliwo buli kimu teweebaka nti no kitaking for granted yes obufumbo bubaawo nga buli recognized naye ogenda bukakasa otya jjukira amateeka gano gagendera ku bujulizi bujulizi ki bw'olina obukulaga nti wafumbirwa nono ekigambo proof mu mateeka kiri very important ekitegeera kiri eri endagaano yali wakati wammwe ne Allah naye ate jjukira erina okuba enforced mu bya bulijjo Katonda tagenda kubeerawo ng'odimandinga ebintu tagenda kujjaawo bujulizi okitegeera oba kyeŋŋamba akati nze kyensaba kyembakubiriza mu making sure akapapula ako
oba nako mukafuna bwe muba temukafunye abamu yes mugamba ebifaananyi tebikkiriza mwekuba ebifaananyi funa essimu yo kale ga sister waawo tukube ku bifaananyi bubeere obujulizi ne bwoba tobipostinze kubanga sister wo bw'anajja okuwa obujulizi bajja gamba era abyogedde kubanga muganda we sayidi y'omwami tegenda kuvaayo seeka ajja kuba mukwano gwa muganda we yakuwa ayinza ogabiveeko bindofumbirwe ewalala muleke seeka mwennyini ayinza okugamba nze sigattulula naba nze siwa ebyo ze sibiwaako bujulizi ebyo lwaki mugenda mu court most people are reluctant to go to court to give evidence by the way yes kino kiri real tekiri just mu byabufumbo n'ebyettaka n'ebiki ne mu mbeera endala oyinza okugamba omuntu jangu bannaye gwe waliwo oneeyimirire ompeera obujulizi n'agamba nze siwa bujulizi mu kooti n'alaba omuntu nga bamunyigiriza bw'ati n'agamba nze sisobola anti batera okugamba mbu omuntu waba obujulizi mu kooti naye aba afuuse mumenyi wa musango bw'oba omujulizi talina musango okuggyako ng'alimbye nga kiri obvious nti alimba naye bw'oba oli ku kituufu lwaki toyamba omuntu okitegeera mu misango gy'ettaka tebawa bujulizi agamba anti kati oli neiba wange kakati yadde kale oyo yamubba nkimanyi baba bakimanyi nokimanyi nkya kakati nze ajja kunneetikka I mean olaba bino ebintu osobola okulaba injustice nga bagikoze ku muntu omulala naye nkyejjawo oba oyagala oba toyagala it's coming to you okitegeera naawe ojja kutuuka nga weetaaga omuntu akuweera obujulizi agaane kubanga bino ebintu by'amateeka tebisosola essaawa yonna omuntu abbibwa yonna essaawa yonna omuntu anyigirizibwa so bamala otuwoowa nga tukyali mu kahanemono kano soke tugende tufune marriage certificate obeere nayo wano mu nsawo ogikweke wala ofuneko ne photocopy nawe owaeko ne bakwano bo ate n'abasajja nabo babeere nazo abakazi bamanyi okubeegana sikolangako naye nnika n'abeewa bebeegasse n'omukazi ate nnyinza okufuna omusajja omulala ate aleese ebintu bingi ng'asinga ggwe neŋŋamba nze simulabangako omusajja akanyaga bannaye baatuwoowa ngagamba ki ekiraga nti baatuwoowa ate olumu abasajja bamanyi marriage certificate yo gitereke era bagiteresa nakuwa gwe omukazi gitereke nenjitereka nenjibuzaawo ezange nze nziyina okay yagibeerako nayo n'amala naginteresa kati ndi waddembe okugamba nti tetuli bafumu okitegeera akanyaga bamugamba leeta proof nga talina ekimweyimirira kimu kati bifaananyi tewali kirala naye essaawa yonna omuntu akwegaana essaawa yonna omuntu yeefuula musajja atereka naawe ku marriage certificate n'omukazi naye kyekimu n'ebyokwanjula abajja bitereka abasajja balina oyiga ebintu abakazi beefuulya ndabyeko ku bakazi abeefuula Counsel nayimirira n'agamba nze sikolangako nnika naawe wampa saawa ate nga era tewali kiraga omusajja amugamba goyina ne marriage certificate nti sigirina kati awo wekiyambire omusajja asobola okuddayo ku supreme bwebeere bwoba wakiregisteringa asobola okuddayo ku supreme n'agamba kubanga olumu egyo emizikiti system zaabwe teziri coordinated kati bw'ogijjayo eyo gireeta wano ne bagiregisteringa ne QRSB ogenda QRSB n'ogamba eri registered bo kubanga eri mu URSB it is a requirement nti bano bagyendosingako nti bagimanyi okitegeera bano bagyendosingako nti kituufu eno marriage certificate tugirina nga ba URSB baregisteringa kati URSB ye central registration eya marriages death biki naye kati olwokuba bagenda bimuvinga babiteeke mu NIRA n'ebyobufumbo kati ejja kuba central nga biri byonna mu NIRA nga osobola okugamba njagala certification for example ya marriage certificate yanga gyeri ne bw'oba ofudde kubanga wali biba biraga jjukira abantu bagenda okusaba letters of administration agamba nti ndi mufumbo kati eno information gye batuggyako
bagamba kati Shamim mufumbo wa gundi ya kideclaringa nti yes yagamba bawe yono kati kijja kuba mu budda gye binajjukira kijja kuba kizibu omuntu oclaiming nti mufumbo wa gundi ng'ate oli teyakudeclaringa okitegeera ne bagamba okay kubanga system ejja kuba coordinated balina marriage certificate mu system kiba kiraga nti waliyo marriage certificate eraga nti muli bafumbo okitegeera so abantu mufumbirwe mufune ne marriage certificate proof kikulu eyo kyekyapa kyekisooka so byebyo Counsel olwaleero bwatuyisiza mu Counsel inayo akatalekeka akatalekeka kyenjagala okubategeeza abantu mwenna bannamwandu ne bassemwandu tebabagoba mu maka gammwe olw'okuba mutya abasajja emirundi egisinga batya okulwanira abakazi kyangu okuba enduulu n'okaaba n'ogweri ne weesansabaga ensi yonna nejja nekuyamba abasajja olumu banyigirizibwa nga batya okwogera bagamba maama banandaba batya ate eri ku buko ate biki but this is your right as a person ekitegeera it is your right as a person ekyapplyinga ku mukazi kyapplyinga ne ku musajja amateeka tegasosola mukazi na musajja nga twapplyingako lumu abashariya kyemukola kituufu but abantu bonna be mwapplyingirako sharia balina okuba nga bakkiriziganyizza n'amateeka nga baneeno terina kukontana n'amateeka nassemateeka n'amateeka amalala aga succession nga okuprotectinga bannamandu n'abaana temusobola bajja mu nju nga bazadde baabwe bafudde nti mwagala gabana until nga bafuuse 18 oba until namwandu oba ssemwandu asazeewo nti ayagala kufumbirwa ave mu nnyumba eyafumbirwa ewalala oba awase ewalala so that is how it is. They hold that property in trust for the other beneficiaries. Era kimenya mateeka bakusiba nno n'okusiba okugoba nnamwandu n'abaana etteeka eppya likusiba. So ndowooza kansubire buli omu ali eyafunyeemu atasobola kusinkana Counsel yenna ofunyeemu ekyokuyiga so ali eyo ng'onyigirizibwa genda ku kooti totya bagambye emisango gya famire bajanguya musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.